Omukulembeze w'eggwanga lino Yoweri Kaguta Museveni ayambalidde abantu ababadde bawakanya enteekateeka ya gavumenti ey'okuggya ekitongole kya UCDA kizibu butereevu minisitule y'ebyobulimi obulunzi n'obuvubi. Pulezidenti Museveni wabadde ayogerako eri eggwanga yeewuunyizza abantu okumala ebbanga lya wiiki nnamba nga bali ku nsonga y'emu ey'emmwanyi so nga ate ekyakoleddwa kigenderamu okuyamba eggwanga lyattu n'okwongera ku mutindo gw'emmwanyi. Even feel embarrassed to participate in the controversy. Mpura n'okuswala eggwanga lyonna okubeerawo boogala ku bitaliimu mwanyi. How could anybody who wants Uganda to grow spend even 1 week, let alone the 7 years we have spent on this subject? Okusinziira ku Mwami Museveni ebitongole ebyagatiddwa byali byatondebwawo okugezesebwa saako n'okwanguya ezimu ku nteekateeka za gavumenti nti wabula ye teyakkiziganya nakyo kyokka era nga teyakiwakanya nga bw'alambulula. These side agencies, UNRA, UCDA, DDA, etc., were a temporary measure. I did not fully accept this logic, but I also did not oppose it, because we had much more serious problems at that time. Agamba nti ebimu ku bitongole bino bibadde bifuna omusimbi mungi so nga waliwo ebifuna ssente ntono ddala. We, the freedom fighters, the political workers, were getting low pay. These UCDA were getting high pay. But the main work was being done by the scientists. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.